anti Mandevi Kawaka obulamu kyeki Mandevi. Wow. One day omusajja omugagga omu mu kibuga yali atudde kumpi n'eddirisa lye era nga yekkanya ekyali ebweru. Wabula yatunulira omusajja omunaku atayina yadde ekikumi nga n'ekyokwambala akinoonya mu kasasiro. Yamutunuulira ng'alonda engoye mpolampola n'agamba nti bannange, Katonda yannyamba okuba nga ndi musajja mugagga. Neebaza Katonda okuba nti mu bulamu bwange yantonda nga ndi mugagga nakola n'enfuna. Omusajja omugagga bye byali ebigambo bye. Wabula ne Masiikini gwe yali atunuulidde yali alonda engoye. Yagenda okutunula emabbali okusala ekkubo ng'alengerayo omusajja eyali omulalu ng'agenda ayogera ebigambo era emmotoka yamutomera. Omusajja oyo n'akkakkana ku ttaka, teyafa wabula yakkakkana. Omusajja ono yali omunaku, ebigambo bino bye byamuvaamu. Yagamba nti neebaza Mukama Katonda okuba nti munnange siri mulalu, nandiba omwavu omunaku atalina yadde ekikumi, naye ate siri mulalu. Twaddako mu ddwaliro nga waliwo omusajja obulamu bwe butambulira ku ddagala, talina ssente z'atalina naye ng'ekimuluma kyabula. Wabula aba atudde nga bamuyisaako omulambo bagutwala mu mochari mu ggwanika. Yatunuulira omulambo guno nga bagumuyisaako oba mayiti eno nga bagimuyisaako omuntu afudde, n'agamba weewaawo wadde ndi bubi naye neebaza Mukama Katonda okuba nga ate siri mufu. Neebaza kitange okuba nti siri mufu, era yagenda maaso n'okumira eddagala. Omuntu ku nsi kuno atasobola kwebaza Katonda ye muntu omufu, ye muntu afudde atakyasa, talina namukka gwassa. Ye muntu oyo atasobola kwebaza Katonda. Ne bw'oba omanyi ntossa, tolina nsonga lwaki tosiima ky'oli. Obulamu kintu kya njawulo. Obulamu kye kintu ekitategeerekeka abantu kye babuusa amaaso, naye ng'ate okutegeera obulungi obulamu, nze ngamba ojja ofuneyo akadde oyiteko mu bifo 3 ku nsi. Ekifo ekisooka yitako mu ddwaliro, wekkaanye bulungi embeera eri mu ddwaliro, otunuulire abalwadde abali mu ddwaliro. Ekifo ekyokubiri yitako mu kkomera, wekkaanye ku abo abasibiddwako, wekkaanye embeera gye bayitamu. Buli kifo ngenda kukuwa ensonga lwaki nkigamba. Ekifo ekyokusatu yitako mu semitale oba gye baziika abafu oba gye baziika abantu oba ku malaalo oba ku bijja by'ewammwe. Kantandike n'ekifo ekiyitibwa eddwaliro. Eddwaliro bw'oba ng'olitegeera bulungi, bw'onaatuuka mu ddwaliro n'olaba embeera eriyo, lwojja omanya nti obulamu bwo kyanjawulo. Okubeera omulamu kye kisinga. Tewali kisinga kubeera mulamu na kukuuma bulamu bwo. Bwe nagamba oyiteko mu kkomera, wow, lwojja okumanya nti ate eddembe nakyo kintu kya muwendo gy'oli. Bw'oba tosibwangako, bw'oba osibiddwa oba tolina ddembe lyo, naye bwe bamala okuteekayo omanya nti tolina ddembe. Ekifo ekyokusatu ye semitale oba mu malaalo oba gye baziika abo abatakyassa. Lwojja otegeera nti obulamu ate kye kintu ekisinga era ekitambulirako empagi y'omuntu. Bwe bulamu. Mukozese obudde ate mukuuma obulamu. Obulamu kyeki anti Mandevi Kawaka.